Faniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwenna bagifollowinga bagita Faali TV ugimba n'amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda ne nkugamba nti comment section bw'eri awo bakabotera mu comment section ate osalenga ogifollowinga. Finally congrats munange Jovia Inebantu Muteesi munange ali lubuto information nga bwetambula ku mitimbagano eja shimide jukuna kologwa abadde n'akabaga wali mu Lubiri seliza wali mu Lubiri munange ebifaananyi byakubiddwa ebifaananyi bingi ebyakubiddwa munange ndowooza olengera ekifaananyi ekyo kiraga nti omukyala ali lubuto ali tumbu era nga tumbu eriyanga nga gyebabyogeramu bwali tumbu eriyanga ekyali labika bulungi munange era nga munange wekitiibwa Inebantu Jovia bagamba Inebantu bo ninage bintabula binconfusinga ali lubuto oweyuka ejjukira era avaayo ng'akyaleekaana kyawaga abanja omusimbi abanja essente n'ebyakoma atya eno wabayo security talina ngeri gyanza kujja kukola nsasage atyayo atya nti bayinza okumukaba bw'alinnyayo ekigere kyonna ebifaananyi munnange bye bitambula kadde kano ebiraga nti munnange Jovia Inebantu ali lubuto. Inebantu Jovia Muteesi mukyala wa Kyabazinga wa Busoga ali lubuto era nga munnange ebifaananyi byebyo simanyi naawe oba kyenda bakyolaba bana wamma okiraba kye bategeeza oba kyekyo kituufu ndabanga ekituufu ogenda kulaba ebifaananyi ebirala maaso awo ebikijjayo bulungi nawe ogenda kuba obyerabirako ddala gwe olabe wamma olaba bituufu baasi ekifaananyi kiikyo olaba kiki nze ndabanga ebituufu ndabanga ebyaddala ndabanga abatalimba byandiba ebituufu mwongere okuba nga mugifollowinga mwongere okuba nga mugyekumirako mbagamba nti comment section weeri awo obubaka buntere wansi awo mu comment section ate osirenga ogifollowinga bagita Faali TV abali mu ggwanga erya Canada abali mu ggwanga erya Oman mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga likinga commenting ate subscribing onyige ku kade bamuyita Inebantu Jovia Muteesi kosa ne Kyabazinga bwa Busoga basubira ka baby essaawa yonna basubira ka baby essaawa na batumiddeko mwina Abasoga nti mukobaki baba bakyogera batyo mukobaki zabakyogera batyo batumiddeko mwina Abasoga nti mukobaki timuli mutya nti mukobaki kugambye Esannyu jerere enga nsonga zeezo sigala nga followinga Faali TV gye tujja kubanga bajjusa wano mba ne updates ezina value mba n'amawulire agaba gatambula okwetera eggwanga Uganda era teweewuunya ng'olaba Jovia Inebantu Muteesi azadde nzogamba yafuna ddi olubuto ebifaananyi ndowooza obirengedde temwewuunya muyinza okulira ne mugamba bannaye ate olubuto alufunye ddi ate azadde biseera ki nga tetwalaba olubuto luulwo ekifaananyi nange nkirabye wali ekifaananyi kikigirayo ddala obulungi nekitegeeza bulungi nga ndabaga amazima bye boogerako byaddala era bituufu byalaali biri kwalaali. Faali TV mubeere bulungi mbagala nnyo Faali TV Faali Uganda TV ku Salek RTV Uganda no munete mwewuunya nga Kyabazinga Jovia Inebantu Muteesi amuzaalidde ka baby muyinza okudda ne mwewuunya ne mugamba naye ate olubuto yalufuna ddi ali lubuto mwera.